Okay, my name is Brian Wako. Mbabuzako every now and then. Not now for time, you know. Just there to discuss game of Bob Wine, which is game of deal for once and for all. Which is game of deal. One, Bobby, we have no more of course, no one expected it. But we have also not for the other details. Yes, you have a Kenya number plate. You can see why something. Then they use one in this one. Mukuyinzibwa bantu bangi bafiiriddwa emirimu ku mmotoka ya Bobi Wine. Just like any other car, n'abanagikuyinza ku URA, betyo bikiyinza mu ggwanga okuyingira ne ya Bobi Wine. Naye muganda wange abantu bafiiriddwa emirimu to the extent IGJ olunaku olwaleero abadde n'asaba ababaka abali mu Parliament babe bayambye ebyobugagga byabwe nga ne Bobi Wine kwali batunnyonnyola ebyobugagga bye balina babijjawa okukosa byonna biri mu ggwanga lyaffe Uganda. Mudde n'okutegeeza nti no Bobi Wine of course yasoose okuimpotinga emmotoka empya mu ggwanga, so many other people import cars, okuli aba gavumenti, okuli abazitundira mu bondi, okuli abantu ba bulijjo, okuli ebitongole ebyenjawulo, but emmotoka ya Bobi Wine efuuse akayinja mu ngatto. Olwo bw'anaagula ennyonyi bwe banaamugulira ennyonyi bamuleka ku mmotoka efuuse ekyo, abantu bagobeddwa abantu bagobeddwa ku URA. But ennyonyi bw'enejja tunabagamba but all in all IGG yavudde n'agamba nti bagenda kukola audit ku buli member of parliament, ku buli minister, batunnyonnyola ebyobugagga babijjawa to the extent that abamu ku bo basobola okufuna bulletin proofs. Yes, you know. So nakola ogwo trabi kyabadde kitalina place emagere, abantu basigala tebagamba emmotoka ali ki alina okubayo all that. Mu mbeera yonna we are here now. We are here. Buliddeko luma nze bwentyo bwenziyana ne mbagamba nti omukulu bali mu musondera ki nnyonyi naye ejja kugoba wasimanyi oze ejja kugwa mu faamu yo. I don't know, like tetujja jikkiriza kololo temujja tumanyira nnyo to that extent. Nedda bakugulira ennyonyi bullet proof ate naye mbwegwe erandinga ewaffe kololo temujja tufuga to that extent. But Bobi Wine, congratulations, we congratulate you upon your new car. Buli omu yeetaaga okuvuga ku mmotoka efaanana eyo. Nalabye kitabani kya gundi nakyo kijjayo ennyindo nga kijoogerako ne ŋŋamba wano we tutuuse baleno emmotoka ya Bobi Wine eri mu ggwanga era kyagivuga, though ekyamanyi it is bound to be pounded. So mbeera efaananako bwetyo. Let's just pray harder mbeera naye sawa naffe tunnyonnyole togenda maaga tugamba nti no waleese mu mmotoka sebo bakuweereza emmotoka bullet proof nga tetumanyi wagijje. Atunnyonnyolemu ojja tunnyonnyola. So bino alina katubirinde. Mpuliddeko luma nze bwentyo bwentandika nti abaye bagenda musondera ennyonyi bullet proof, teyita musasi, teyita mu kikompola, teyita mu katubirinde. Nze Brian Wako, I sign out.